era nze mbasuubiza bannamitiana mwakoze choice gye mutagenda kwejjusa obulamu bwammwe bwonna. Kubanga ndabika abantu abamu nga bagamba nti naye Proscovia oyo ng'alinga tasobola kwogera niwe ompulidde okanyuga vibe ku vibe yagamba simanyi kiki kye bategeeza mu luzungu. Ekyaddala nze ndi wa opposition. Ffe tugezaako okulaba nga tutereeza eggwanga. Kati omuntu yenna owa opposition tosuubira birungi byere, tosuubira tambulira mu lugendo lulungi. Byonna ebitutuukako tuba twabisuubira. Kati n'ebyo ebyogera biba byakunafuya. Gwe bisanga nga naawe kye wajjamu tokyetegekedde obanga wajja mu butuufu ogezesa. Bebo bosanga nga bamuyuyiza nakola kinayiika. Nti kati ffenna bosa nja kujja ku kitundu mutuufu ntandika okuddamu ebibuuzo bye bandibuuzizza oli. Teweefuule gwona dda tokole nga bali. Okitegeera ekintu ekyo kubanga tosobola kumbulira nti omuntu omukulu okeera ku makya n'otareasoninga naye ffe twajja kuweereza abantu. Yes. Abateesa obulungi nkugambye aboogera okusuula ennyenje baggyeewo emiwendo egiri kubasuubuza essaawa zino omusuubuzi ab'emitiana batikkula konteyina zaabwe n'atuuka ekiseera nga mu butuufu ebbeeyi gye yasuubuddeko ebintu eri bw'atuuka wano mujjako omusolo gukubisaamu n'ebbeeyi eri gye yasuubuddeko. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwe atulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja bwe bali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Wendi nnyo nkakasa nti bitambula bulungi side eyo bannaffe abali mu diaspora ate n'abali wano ewaffe ku butaka twongera okubeebaza mwe bali okutugoberera mu mbeera zonna. Ndi wano ne Honorable Mukisa Proscovia amanyiddwa ennyo nga Nabbosa. Sigwe mulundi ogusoose mbadde nzija muleeta enfunda ez'enjawulo naddala mu mbeera mu ebyo byazaayitamu emabega ku keeyo waliwo olubamukubaawo nga bagenda mu campaign e Kawempe. Waliwo olubamukwata ku misango gy'emitiana naye era naliyaawo nga tugoberera nga ngezaako okufollowinga so bingi tubibaddemu ko side awo naye olunaku lwali tuzze tubeere nga tuwayaamuko ku mboozi wetwogera essaawa zino yakutte bendera ya NUP emitiana omwaka omukyala yagikutte side awo so tugenda kuwayaamuko kwebyo ebitambula side awo n'ebiriwo soko nzikiriza akubuuzeeko. Honorable nsanyusa okulaba. Bannange nange neesiimye ate okunkyaza abalabi baffe mwenna gye musinziirira abalabi ba Mboozi mu UG bannange tubeebaza mwebale kuba nti ate mwekuumira ku mukutu guno ate ng'ebisinga okubeerako byankyukakyuka ekyenno kyankizo nnyo era njagala okwebaza omwami ono batono nnyo munnange abawa obudde ate ebyenkyukakyuka. Erinnya Mukisa Proscovia abasinga obungi gwe mumanyi nga Nabbosa mubaka omukyala addako okukiikira Mityana District ate ku kaadi ya National Unity Platform. Okusookera ddala nkuyozaayoza kulw'okufuna kaadi y'NUP omanyi obunkenke bwali bungi nnyo n'okulindirira kwali kwa bunkenke nnyo okutuusa lwe zaafuluma era nga finals list eziri final zatandise okufuluma olunaku olwajjo era nalabye nga abayungidde kukakasa nga ddala gwe mubaka omukyala ow'emitiana agenda okwesimbawo kuvuganya ku kaadi eyo. Mu kino olowooza kiki ekyakusobozesezza kubanga mubadde basatu ababadde bagivuganyaako? Twali is it 7? Are you sure? Yes, 7-6 atwaka twalinga mukaaga. Lwaki mbadde manyi basatu? Mbadde manyi olw'omukyala bamita 5 of course ne incumbent baagala naawe waliwo n'abalala tubadde tuweerera ddala mu kyo njagala osookera ddala ate okwebaza akakiiko kaffe aka EMC aka National Unity Platform okutuyisa ate mu kakuŋŋunta ako ffenna abaalaga obwagazi bw'okuweereza mu bitundu byaffe ebyenjawulo. Akakiiko ako kayambyeko ate ekibiina kyaffe nga beegattidde wamu n'abakulembeze abatutwala okufuna prominent leaders mu buli kifo okufunamu omukulembeze mu butuufu ow'ensa. Yes. Mwabo omusanvu kubanga nze gambye mbadde manyiko nno basatu okusingira ddala naye mumu omusanvu olowooza
Kyakufudde obwenkize nnyo ogamba nti mu bonna Proscovia Mukisa Nabosa gwe tuba tuwa kaadi kubanga yabadde yakuvuganya nnyo. Kituufu njagala osookera ddala okwebaza Katonda olw'okuba nti ate ndi omu ate eyalondebwa oba eyalondeddwa okubanga nkwata flag ya National Unity Platform ku kifo ekyo ate eky'omubaka omukyala. Ebimu nno ku byansobozesezza nga nsooka okulembeza Katonda kubanga ekituufu abadde Katonda ekyo ng'okitadde ebbali ekyaddala. Jjukira ffe tuli ba National Unity Platform, ekyo nakimanya nemanya nti amaanyi gali mu bantu. Ekyaddala nze ndi wano olunaku olwaleero olw'okuba nti bannamitiana banneesize. Gabadde maanyi g'abantu ge gansobozesezza ate okuba nti ekifo kino nkituukako. Si lwakuba nti nze asingayo okwogera ennyo, aboogera ennyo baaliyo. Naye olw'okuba nti bannamitiana baasiima ne bagamba okusinziira ku lisiti nga bweri ono yatulimu ennyo yatutegeera yagenda osobola otuweereza. Ddoboozi ly'abantu bwe liba lyogedde ate nga ffe tukkiririza nnyo maanyi g'abantu tewali kirala kisobola kukolebwa okuggyako okwesiga ate oyo eddoboozi gwe liba lifulumizza. Bannamitiana baafulumya eddoboozi lyabwe ery'omwanguka nti ffe kwe tusibidde olukoba yono. Biki ebyo byonza okugamba nti nze bino binakulira bannamitiana because abantu baba balina okuba kuno kubasinzira ogamba nti oyo ye waffe okitegeera kubanga ndabyeko abamu ku bannansi nga bagamba nti okusiza ku muntu ono okuva tumugenda mu palamenti okutukiikirira taddanga tewali kyatukoledde nabo bolaba nga bagamba nti oyo yalina byatukoledde ensonga lwaki twagala okumwongera akalulu. Gwe biki byogamba nti bannamitiana bye baatuuka okwesigisa okubeera nga bawayo eddoboozi lyo nga balaga obukozi biki ebyo byonza okukoonako? Abantu baffe ate abatulonda oba abatuteekamu essuubi okuba nti ate tugenda okubakiikirira. Mwana wattu tebaagala bingi ng'abantu bwe bakikwata, tebaagala ssente wabula baagala muntu ababeeramu. Onootuusa otya eddoboozi lyabwe nga totegedde bizibu byabwe? Kitegeeza olina kusooka kubabeeramu n'otegeera ebizibu bya buli kinnoomu. Sectors nnyingi nnyo, mulimu abalimi, mulimu aba bizinensi, mulimu abavuzi ba booda. Kati ekituufu beetaaga muntu owaabwe gwe bategeera abalimu. So kati ekyo ekyaddala nakyo kigasseeko nnyo kuba nti nategeera abantu ne mmanya amaanyi gali mu bantu ne mbeera mu bantu bange. Nga bwe nkugambye nti tebaagala ssente, abantu bakitwala bubi, baagala muntu waabwe ababeeramu kubanga bo bakitegeera nti ate bw'aba tatubeeramu anaatuusa atya eddoboozi lyaffe. Kitegeeza kati ono waffe atubeeramu kijja kumwanguyira ate okumanya ebizibu byaffe kubanga atubeeramu amanya ebituluma. Okitegeera mwangu wa kutuukirira abafaanana. Okay. Twasemba okubeera naawe Mitiana awo embeera y'obulamu bwo teyali nnungi newankubadde nti najja wali mu kkomera lubakwata ku nsonga za muntu ze bategeera obulungi nti wali ovudde Mwami Museveni wamuyisaamu eggaali awo osiga olulimi olw'obukyayi n'ebirala byonna nga bwe byali ne wasibibwa wadde n'embeera gy'oli mu teyali nnungi ebiseera wali olina n'emiggo. Embeera y'obulamu bwo kati eri etya essaawa zino kuba ndaba tolina miggo? Waterera bulungi kuba omala akaseera nga njagala osooka okwebaza bannayuganda bonna n'okusingira ddala abantu b'Emitiana abadde bampeereza essaala, ababadde bambeererawo bambi ne bandetera abasawo ab'enjawulo ono agololemuko ono asikemu ojja kutereera. So ng'ekyo kizizza ebbali essaawa zino. Bino byonna bye nayitamu byakunsiba nali mbisuubira kubanga ffe ab'enkyukakyuka bali batulabanga abalabe. Okitegeera? So buli bw'osalawo n'ogamba kanzire ku sayidi enyigirizibwa byonna obisuubira. So najja byonna mbisuubira nga mmanyi mulimu okufa, mulimu okusibwa, mulimu buli kika kya ffujjo kubanga bagezaako kubanga bayimiriza ate ggwe kyogezaako kola ki? Okulaga abantu ge mazima. So kati bayiiya buli
buli mbeera yonna gye basobola okukwatamu okulaba nga baziyiza kyogezaako enjiri gyogezaako fulumya ey'amazima eri abantu. So byonna tuba tubisuubira naye ng'essaawa zino ndi bulungi, beebale nnyo abantu okunsabira, ndi bulungi era ndi mweteefuteefu okuweereza bannamitiana mu mazima. Nze siri wankwe, siri beefuulira, ndimanya nti mmwe bakama bange era ndibawa ekitiibwa. Okay. Omu ku bantu abali ku ttiimu yo gwenadengezaako okugerezeganya naye okulaba nga tufuna interview eno yaŋŋambye kuba namukwedde naŋŋamba nti alimitiana mu kooti era ku misango gyo bituuse wakati emisango gyo gituuseewa? Emisango gikyagendera ddala mu maaso. Baŋŋamba nti Museveni namuyita omutemu, ne baŋŋamba nti nakolesa simanyi hate speech. So gikyagendera ddala mu maaso, balina abajulizi bye bagiweteka era nga bw'omanyi nti bw'oba ku side ya opposition byonna byonna bisuubibwa bagiweteka buli kintu okulaba nga bakuyimiriza. So kati nze bwe baategeera nti Nabbosa yali emitiyana ekituufu amaanyi baagalabirawo ne bagamba ono ye tulina munywereza wano, tulaba atandise, tulina mukanga bwe tuti. Naye nga byonna tubimanyi, nze musobola okunsiba naye temugenda kusiba nsi yonna. Misango gikyagenda mu maaso, abajulizi babaleeta babakyusa buli ddakiika. So bya tuliko naye byonna bisuubibwa, so bakole kye baagala. Ffe katulwane tulabe ng'ate ensi yaffe etereera wansi w'obukulembeze bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tugenda kulwana kubanga ffe abamu ebyatujjayo kuba nti ensi yaffe enunulwa nga twekyaye ne tugamba nti nedda katubeere emabega wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu, tukwate naffe omumuli mu bitundu byaffe gye tuwangaalira, tulabe nga abantu ate tubalaga amazima. Kyo kituufu kubanga nga bwe nkunnyonnyodde bonna babagezezzaako, okitegeera. Bonna abagamba nti boogera nnyo bo bateesa nnyo Nabbosa tateesa kusuula nnyenje. Njagala bambuulire gye baggyeewo obusobozi bwo ogamba nti gwe toli muteesa mulungi oba tojja kuba muteesa mulungi babugezesezaawa kubanga toba mu palamenti tobaddeeyo tonnagendayo tolina wobadde nti wano wooteesereza obusobozi bwani yabulaba nti toli muteesa mulungi? Omanya abalabe b'enkyukakyuka tebabaako kye beekwasa, mulabewo tabaako kye yeekwasa, manyanga tabulako kye yeekwasa. Banoonya obuntu basobola okugattagatta, bakunoonyako ensobi n'ebula ne bafunayo obuntu bwe basobola okugattagatta, okitegeera. So abantu bange bennyininyini be bagamba Nabbosa gwe tofaayo, okitegeera, oba bagamba nti tosobola kuteesa kusuula nnyenje, okitegeera, gwe kasita ebizibu byaffe obitegedde ojja kugenda obyogere, okitegeera. So ye enjawulo eriwo. Bannamitiana bamanyi kye baagala era baagala omuntu agenda okubaweereza, omuntu agenda okumanya ebizibu byabwe. Tosobola kumanya bizibu byabwe nga tobawangaaliramu, okitegeera. Omuntu anaawuliriza omukulembeze amutwala ti bw'onaaba omujeemu kitegeeza nabo bagenda kubonaabona, okitegeera. Baagala omuntu oyo abafaanana abakkiririzaamu, agenda okubawangaaliramu, agenda okulumwa wamu nabo nti abantu bange balumwa, agenda okubulwa emirembe nga mitiyana tennatereera. Oyo gwe baagala. Tebaagala ba bitabo, tebaagala ba profesa kutuula eri mu maofiisi, ebyo si bye baagala. Maofiisi gy'otuula onaategeera otya nti kaalo kali ekyaddala amazzi gaadobonkana tebalina mazzi, onaakitegeera otya? Maofiisi gy'otuula onaamanya otya nti bannange akaalo kaawali wali eri ku mwala akatindo ke baagira kaagwamu, beera ojja kuwulira ku ssimu naye nga tomanyi bizibu bye bayitamu awo. So baagala omuntu asobola okuggyamu engatto n'osala n'obatuukako n'obagamba bannange nkitegeera era ensonga ezo President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda zikolako. Ebintu bingi ebyogeddwa ku social media uko ndaba okubaganya ebirowoozo wano na wali abantu balinga abatannyonnyoka kibuuzo oba okuddamu okwokuba nti nno abantu b'ovuganya nabo essaawa zino kuba tulaba incumbent naye agamba nti wadde omututeko kaadi naye agamba nti agenda kujja zaabika emipiira. Mukyala Nabakooba
naye agamba waali nnyo ate nga minisita ate nga yaliko ne mu kifo ekyo nawangulwa buwangulwa mu kisanja ekyo ekyayita. Abantu bano ogenda kubayita otya mu nkwawa kubanga abantu balinga batakitegera bulungi engeri gye wakinnyonnyolamu baagala kumanya ogenda kubayita otya mu nkwawa ababiri abo ekibuuzo ekyo. Mityana district nga bw'ogiraba ezze kulemberwa ate ababaka ab'enjawulo mu kifo ekyo kyennyini ate kye ngenda okuweererezaamu. So kati nange njagala baveeyo bagambe bannamityana nti mu kisanja kyabwe oba mu bisanja byabwe baweererezaamu bino bye basobodde okumalawo Mityana. Essaawa zino ekibba ttaka Mityana kifuuse ekibba ttaka nti essaawa zino obeeraawo ng'oli ku bunkenke nga tomanyi oba ettaka lyo enkya olibeerako. Bamaama baffe bali ku bunkenke tomanyi emyaka egijja 3 mu maaso awo kinaabeera kitya lwakuba nti kati tulina essuubi nti ate President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo byonna agenda kubitereeza. Omuntu obenga weebaka mirembe nga tolina bweraliikirivu nti essaawa yonna bagenda kunzijawo wane ettaka balitwale mu kikujjukujju baliwambe. Okitegeera eddwaliro lyaffe ery'Emityana Main Hospital lye bayita ate ery'abanaku erya gavumenti mwe basuubidde okufuna obujjanjabi obw'obwereere obw'omuntu waawa kubanga baaliteekawo bagamba lya gavumenti naye mu ddwaliro eryo lyerimu mulimu ekifo ng'abagagga we bajjanjabibwa. Mu ddwaliro lya gavumenti ery'obwereere mulimu ate private wing nti bw'oba oggonna mu kasente nga gy'ojjanjabirwa. Okitegedde ekintu ekyo kati njagala bambuulire nti bakozeewo kyawo okuyambako nti bannamityana si nti nno tebalaba buli kimu ekigenda mu maaso bakiraba n'abaweereza be bazze basindikayo mu kifo ekyo babekennenyeza bulungi ne be basobodde okuba nti ate babajjamu obwesige babiraba ebibaleetedde okukola ki okuba nti bababuusabuusa. So mu kiseera kino bannanga abatannakkiriza mukkirize nti Mityana yasazeewo ekyaddala sinze yasazeewo nga nze wabula Mityana ye yasazeewo negaba n'ekimala kimala okusinziira nti mu buweereza bwabwe n'essaawa zino eddwaliro lya Main Hospital omu otuukayo nga temuli ddagala n'otuukayo nga bagamba abasawo bonna baddukidde mu wingi y'abagagga mwe mugira mubeeraawo. Okitegeera Katonda anaabayamba mba mwefuddeko. Omubaka abaddeyo kakasa katusangako ddoboozi eryo eri Paalamenti. Bannamityana babuuze era nze singa ekyaddala ffe nga bannamityana tubadde n'eddoboozi eryo eribadde lisituka okuba nti ate ebintu ebisinga bigonjooleddwa nze sandisituse nandibadde so very comfortable nga mpeerereza ewalala ne ngamba affe tulina ki tulina omubaka ebisinga abikoze naye ekyandeese kuba nazuula obunafu ne ngamba bamaama baffe abasiiba ab'embuto be basinga okukosebwa eyo mu byalo byaffe nti atuuka mu ddwaliro nga lya gavumenti olubuto ne lumuluma n'asinda ne bamugamba gwe nno sinda oba ffe twalukuwa twaliyongo onyumirwa kati ebizibu ng'ebyo omubaka oteekeddwa okumanya. Okitegeera ebyo tebiriiko nti nakuba nti bakusindika omanye olina okumanya nti abantu bange eddwaliro lino ery'emaanyi lyo liri litya. Abakyala we bazaalira wali watya bakyala bameka abazaala mu mwezi abakyala abo waliwo omusawo aba gavumenti we bali omusawo atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe kubanga baba ku payroll akola omulimu gwe ebyo osaanye okubimanya. Abantu okubajjamu obwesige tebatunuulira bingi ebintu ng'ebyo ebikwata ku bulamu bw'abantu nti kale gwe yimusa eddoboozi lyo binaagaana bugaanyi essaawa zino abalimi. Okitegeera nti wadde embeera mulimu eno naye gwe teekayo eddoboozi bigane bugaanyi naye nga eddoboozi olituusizza kubanga ffenna tukimanyi gavumenti mwe tuweerereza essaawa zino si eri awo nti erumirira omuntu naye gwe situka bwe biba tebinnakolebwako kale gwe genda mu bantu bagambe bannange ensonga nazanjizza naye tebannazikolako naye njagala mukimanye nti ndi wamu nammwe numwa wamu nammwe bibakosa nange binkosa
njagala mukimanye temulimu ekka era nkola obutaweera okulaba ng'ekitundu kyaffe naffe eddoboozi likola ki baliwulira ate ne baliteeka mu nkola okitegeera ebibakyaya abantu si bingi bye bino nti kati abasuubuza essaawa zino bali mu kulima bali mu kusiga kiro ya kasooli yagisuubudde emitwalo 2 agenda kusiga atuuka akungule ng'eri mu 8 rwenda ulira obulumi obwo omuntu eyakedde ne yeewola akasente ke akatadde mu nnimiro olw'okuba nti nno tuyina akakiiko wano mu Uganda akatuteeseza akasalawo nti kati ebbeeyi ebeere bwetu okitegeera akakiiko kali mu gavumenti ya Museveni tekali walala akakiiko k'ebirime essaawa zino kwe tuli kasalibwawo kakiiko kali mu gavumenti ya Museveni be batutegeera tetuli ku gundi ya nsi yonna ministry y'ebyobulimi tekoze kimala anti nkugambye nga bwe nkugambye nti tulina akabondo mu gavumenti ya Museveni nga ministries zino zonna tezikyalina mulamwa kyova olaba mu gavumenti ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu zonna tugenda ziyiwa tugenda kuziyiwa kubanga ziriwo nga kifaananyi essaawa zino ngamba oti omulimi nti agenda yeewola akasente kakateeke mu kulima ke yeewoza asinze ebibye atuuka okungula mu butuufu ng'ebbeeyi egudde kyokka ng'akabondo akasalawo bbeeyi eyo kali wano mu Uganda okitegeera sina ministry wabula akabinja ako weekali awo ezo ministry ziriwo nga bifaananyi nalabako kamagako kawunga nabimwanyi beemulugunya ngaga emwanyi sebbeeyi naye amala neddayo kondowooza anti kati omanyi lwaki bagizaayo baduumula mutunde okitegeera mubaguze kubanga era bagiduumula naye ng'era size ssente ze twandisaanye okufuna gwokimanyi nti nno Museveni eyo kiro ya emmwanyi ezo eba ya mitwalo 25 naye gwe essaawa zino bajja kuduumula naye tebajja natuuka mitwalo 10 gwe bajja kuduumula olw'okuba emabegako babadde bagitundanga tugeze 7-5 bonna awulira omutwalo ojja kulaba nga nina okutunda ebbeeyi eri waggulu nnyo naye nga ffenna tukimanyi nti wandibadde ofuna n'okusinga w'oli mu kufuna essaawa ezo singa tebadde gavumenti eno okitegeera so kati njagala mbulire tuddayo wali emabega obadde ngamba nti ababaka so bannamitiana babalozezzaako abo bonna babalozezzaako okitegeera nti eddwaliro kale lwakiri lyandibaddemu eddagala n'okola ekisoboka n'ogamba nti bannange lwakiri bwe biba biganya ebyokuddaabiriza amalwaliro eddagala kalibeeremu nti ojja ofuna obujjanjabi odde waka abantu kale bafune ezo basic needs ezo ezikwata ku bulamu eziyamba ezitambuza obulamu enguudo mbi okitegeera so bannamitiana kye beetaaga essaawa zino ye servant leader omuntu owaabwe agenda obbawuliriza agenda okumanya ebizibu byabwe kyova olaba ebitundu ebisinga baagobye ab'amasuuti babafuumudde ab'amasuuti era bali eyo bagamba tekisoboka so babafuumudde lwa nsonga ezo baabalonda naye mwerabira bakama bammwe lwaki balowooza nti abantu abali mu ati temusobola kubanga olw'ensonga ndabye newalukaggaawo ne mwami Sseggona nga nabo beetwala awo abantu begasegasa bagamba nti oyo tajja kusobola oyo nga balaga nti oba oli awo omukulu walukagga omanyi nti oyo muyimbi buyimbi kati gwe oli munnakatemba oli munnafirimu ega nti oyo abafirimu abo okitegeera lwaki abantu balowooza nti mwe temusobola ebiseera bisinga abantu abasinga abo bambi obanenya kitono era saagala kuwulirayo abanenya obanenya kitono kubanga gavumenti ya Museveni eno erina ekifaananyi kye yali yasiiga nti obukulembeze bulina kuba bwa masuuti kidiplomati balina akabondo kaabwe ke baali bawamba nti tebakkirizaayo mulala President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yayingirawo n'aggula abantu amaaso n'abalaga nti nedda mulina kubeera abaweereza b'abantu singa kyali bwe kityo senga baali bateekawo nti kati ono mubaka wa parliament talina tuuka ku ground alina kubeera eyo mu office kale secretary atuuke ku ground naye bw'obanga parliament eyo nga views z'abantu olina okuzanja wali ku floor ya parliament kitegeeza kikwetaagisa okusuulawo amasuuti g'obuuka omwalo ogwo otuuke ekkaala akaddako
omanye ebibaluma obyetika obize mu parliament oleme kusigala mu office eyo gye bakuwa nga bakubira bukubizi simu bannange no oluguudo lweri lwaguddemu okay banaye nga balabye naye nga tomanyi lwaguddemu na lutya bebano waliwo kasikiti ke bakola mu kunoonya obululu oli atuuka ekiseera n'abuuka ekitundu kye n'agenda n'akasabe wano bagamba nedda ddayo gwe toli wa kitundu kyeno lwa kitundu kyeri oyiseewo obadde olina koma wali eri wala guli omuti obadde olina okoma eno walala so kati abantu babikyaye bano nti njogera nnyo n'ensuula n'ennyenje okwogera ennyo n'osuula ennyenje oyambye otya ekitundu kyo okukijja mu bwavu bwe kirimu obukisensedde kikyokozeewo ng'omukulembeze mu job creation ku kitundu kyo okozeewo ki olwanya otya okulaba ng'abavubuka bafuna emirimu abasinga bayiiyiza bambi olw'okuba nti tebaagala kutuula ne bagenda mu looni za booda gwe kennyini ku kitundu kyo mwoweerereza waliwo abakola ki abagaba booda ezo ku looni obategeera na bulungi naye n'otamanya nti nno mu butuufu abavubuka bali mu bulumi ajjeeyo booda ku miliyoni 12 okitegeera 12 eyo tebamuganya nagisasula zimalayo ebitongole ebimu bw'alaba oba tugeze abanatero gimalayo nga batuma abazigu nga booda bagibba abasirikale basiba bawamba piki z'abaana ng'okugijjayo genda sasula emitwalo 6 kitegeeza bwe bato zirina ebeekulemye tewali muntu mutuufu ajjayo booda ku miliyoni 12 ogisasulire mu bbanga ki tebakukkiriza nazimalayo motoka namba bbanga ki nga mu butuufu n'omuntu oyo ayina famire oggyeko emitwalo 10 omwezi z'abakama baabwe oggyeko ez'okuwa mukamaawo naawe ez'okubeezaawo obulamu oyimusa otya okulwanirira abantu bwe batyo so mu bufunze bannamitiyana babadde babuliddwa omubaka omukyala atuuse eddoboozi lyabwe mu palamenti obutereevu babadde bamubuliddwa naye twebaza Katonda nti ate bamaze ne bamufuna era nze mbasuubiza bannamitiyana mwakoze choice gye mutagenda kwejjusa obulamu bwammwe bwonna kubanga ndabika abantu abamu nga bagamba nti naye Proscovi oyo ng'alinga tasobola kwogera naye ono mpulidde okanyuga vibe ku vibe yagamba simanyi kiki kye bategeeza mu luzungu ekyaddala nze ndi wa opposition ffe tugezaako okulaba nga tutereeza eggwanga kati omuntu yenna owa opposition tosuubira birungi byere tosuubira tambulira mu lugendo lulungi byonna ebitutuukako tuba twabisuubira kati n'ebyo ebyogera biba byakunafuya gwe bisanga nga naawe kye wajjamu tokyetegekedde obanga wajja mu butuufu ogezesa bebo bosanga nga bamuyuyiza nakola kinaayiika naye ffe twajja kuweereza abantu abateesa obulungi nkugambye aboogera okusuula ennyenje bajjeewo emiwendo egiri kubasuubuza essaawa zino omusuubuzi ab'emitiyana batikkula konteyina zaabwe n'atuuka ekiseera nga mu butuufu ebbeeyi gye yasuubuddeko ebintu eri bw'atuuka wano mujjako omusolo gukubisaamu n'ebbeeyi eri gye yasuubuddeko bayive kankubuulire waliwo omukyala mukwano gwange ali Bungereza eyo Madamu Phoebe nkutumiddeko nkubuuzizzaako nkwagaliza birungi byereere ali Bungereza Madamu Phoebe yagamba nti Geoffrey njagala kugulirayo buntu bulwapeero era essaawa yonna tugenda kuba tugunumize tuguvaako tuli ku bulwapeero n'abungulira teyagamba nti basente bwe ziti n'okusenza nga bemanye ebbeeyi yaabwo bulinga mu miliyoni 1 kale nesente zigwamu kati yagamba kambukugulire kati n'abugula n'abusindika okuyita mu kampani ya DHL era bwenjogerera essaawa zino bwatuuse naye nagenze ku DHL okubunona nga omusolo gwa miliyoni gwa mitwalo 4 mitwalo 4 mu 6 nezigwamu 12 ninga gwa mitwalo kali katugambe nti gwa mitwalo 46 naye ekintu kya miliyoni 1 muntu omujjeko emitwalo 4 omujjako otyo omusolo gwa mitwalo 4 mu 6 kubi mitwalo 5 obalabalamu nga lwaki tokimulekera nogaakankimulekere kugamba kati omusolo ogususse ku bintu nnyo era bannayuganda bali bubi
nze mbadde nkyakugamba nti bannamitiana essaawa zino abayina amaduuka batuulawo lwannakola nti abatuulawo okumanya nti banaye emikwano gyange gimanyi wano ye ofiisi yange naye nga tebali bulungi emisolo gibali mu bulago ajjayo eri ssente ne yeewola akasente bambi akateke mu bizinensi naye n'awuuzika nga mu butuufu ali mu maziga so kyova olaba nze nakulembeddemu bannamitiana okuba nti nkwata omumuli ogugenda okukyusa disitulikiti yaffe ey'Emityana yonna nga nkulembeddwa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kubeera omulwanyi agenda okulembera olutalo okulaba nga disitulikiti y'Emityana eva mu buwambe okitegeera so kati essaawa zino bannamitiana nze njagala mbawe assurance nti nze sijja kwefuula nja kubaweereza mu bwetowaze n'amazima okwefuula kwe kutya oba otegeeza ki okwefuula kiri mu ttuluba ate eriwerako waliwo katugeze kati mu by'obukulembeze okwefuula kwe kuva kwate nti abantu bakusiima ne bakulonda ogenda obaweereze bw'otuuka eyo ate n'obeerabira jjukira wano mu kunoonya akalulu ojjo bagamba bannange munneesige nze wammwe kati okwefuula kuvaawa gwe kuba nti tokomyewo n'obamenya emitima ne bagamba lwaki yeefudde nga bwe yali ajja okunoonya akalulu teyatugamba nti munnonde naye nyinza omumala emyezi 6 nga sirabise tekibanyiize bwe kiba tekibanyize munnonde bwe munannonda nyinza obutatusa ddoboozi lyammwe naye munnonde njagala munjagale ng'omuntu okitegeera so bajja babalimba they sugar quote ebigambo ebyo ebiwoomu nti bannange ngenda kubeerawo okitegeera beebasse n'akalulu nti kati ffenna bosa nja kujja ku kitundu mutuufu ntandika okuddamu ebibuuzo bye bandibuuzizza oli teweefuule gwona dda tokole nga bali okitegeera ekintu ekyo kale so ensonga yeeyo nti gwe oli mweteefuteefu mu bufunze oli mweteefuteefu bannamitiana bakwesize nga bakutaddemu beesige nti gwogenda otuusa eddoboozi lyabe mu paalamenti eriremye abazze beesimbawo waliwo ekintu ekirala abantu kye balyagadde okwongera okunnyonnyoka n'okutegeera obulungi because mu paalamenti eyo waliwo obukiiko obw'enjawulo waliwo obukiiko butuulwako because bugenda mu paalamenti bakuwa ekyo kiri mu bukugu bwo oba gwe kyosuubira nti kyolinamu obukugu ke kakiiko ke bakuteekako onna kye wayogeraawo n'ogamba nti gwe walitaze kutuula ku kakiiko ak'entertainment kyokka ate mu paalamenti awo tewaliwo kakiiko keetengeredde ndi kano k'entertainment wali otegeeza ki kaakati ekyaddala ekibuuzo kyange kyali ky'abantu abalabira ewala nze ndi wa opposition ndi wa national unit platform so eyo ansa yange yali ya muntu alabira ewala nti ekisookera ddala omwana ono wa kibiina ki wa NRM nti nedda wa national unit platform nti ye abadde ayogera mu ttuluba ki mu biseera ki byabadde ategeeza nti anti be bagenda okuggyako gavumenti eriko nti kitegeeza mu gavumenti eddako tugenda kuba n'obukiiko obw'enjawulo era nze ke nandyetaaze keeka ati okitegeeza si bukiiko nti tugeze eno education and sports bintu bibiri byanjawulo tosobola kuŋŋamba nti akakiiko akatwalaganya education ate ke kakulira neki ne sports ebintu ebyo bibiri bya very different byanjawulo okitege tosobola kubigatta ebyo bibiri bisobola okuba n'akakiiko akeetengeredde education ng'eri yeetengeredde ne sports nga yeetengeredde kubanga tebirina webifaananira n'omulundi n'ogumu tosobola kuŋŋamba nti ffe ba artist tetulina kakiiko ate nga tukola kinene nnyo ku income ya Uganda tuyingiza kinene nnyo ffe boolaba nga n'essaawa zino tukyalwana okulaba nga copyright law eteekebwa mu nkola ekyagaaniddwa okuteekebwa mu nkola by the way nalabako naawe aba federation nga bagamba nti balyetaaze ministry eyaabwe eyeetengeredde nga bo aba art nga bagamba nti bakoye okubeera nga bagenda babatwalira wansi wa ministries endala nga bagala eyeetengeredde basobola okutuusa eddoboozi lyabwe kiruma nnyo kati nga nze content creator ekyaddala sirina nawe nsobola kutuukira nti weewano ne bwe nkola fiimu yange simanya okitegeera target audience gye ngenda giguza na ssente mmeka ze ngenda okufunamu wabula ate bano bo batuggyako omusolo muyitirivu
Gotosa nakikiriza nti ffe esaawa zotulaka tu contributing like 7 billion. Feba akabondo ka art ngabo kalaba sector ya art 7 billion. Okitegeera ku income ya Uganda. Naye nga bo batuwaaki bonga bo abatujjako ezo. Batufandinga kitono na watali kyokka ne batujjako omusolo omuyitirivu nga ne copyright law bagigaana. Essaawa zino ba artists bandi badde be bantu abasinga okweyagaza. Ensi ez'enjawulo ati ono bamutwala nga tugeze nga business. Era bamuwanye ekitiibwa lwansonga sector ya art bakimanyi nti negattako kinene ku economy y'eggwanga. By the way mu Nigeria art naddala music ayimirizaawo nnyo Nigeria eyo kimuko ebisinga okuyingiza ssente. Naye bw'otuuka mu Uganda ne balyoka beesiimuliza ku ba artists bwe bati ne babalabanga abatalina mugaso ng'ababayamba obuyambi. Naye nga ssente ze twongera ku economy ya Uganda ekyaddala mpitirivu. So byebyo nganze mu government ya President Robert Kyagulanyi sogerera mweno yammwe sigitegeera goge mazima. Kubanga obukiiko bwonna tugenda buyiwa tebulina mugaso. Tunuulira akakiiko ka human rights. Lwaki weekalinga n'essaawa zino omuntu oba emmotoka ya poliisi etomera abaana n'esigala ng'egenda. Akakiiko ako kaliwo kukola ki? Kitegeeza kali very dormant kakuyiibwa bonna tugenda kubuyiwa. Ate tuleme okugattika obukiiko. Buli sector egenda kwetengerera. Tumanye nti eno ati mwe babbira ssente. Ne baddira obukiiko nga 15 tebufaanana ne babuwa ekintu kimu. Okitegeera? So kati ebyo byonna bigenda bingi ebigenda okyusibwa mu gavumenti ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu era bannayuganda baddange mwafunye omusana. Je muli mweteeketeeke just kulonda kakuuma na kabanja. Engeri ebintu gye bitambule mu social media wano. Nabuliddeko abamu nga bagamba nti oba waliwo abakulwanyisa kituufu. Wakirowoozezako oba wakitegeddeko kusinziira ku bigenda mu maaso n'ebyogerwa? Essaawa zino omanyi bw'oba munnankyukakyuka abalabe b'enkyukakyuka tebabula. Lwaki nkyogedde bwe ntyo? Nti bwe balaba nti waliwo ekijja ekitangaala bagezaako okukibikka. So kati essaawa zino abannwana essaawa zino balabe bankyukakyuka. Okitegeera? Bamanyi nti kati oyo tajja kusoboka mu gavumenti eno. Okitegeera? Tulina omukkakkanya. Aba be bamu ku bakomanda abatagenda soboka. Eryo lyerimu ku ggye lya President Robert Kyagulanyi Ssentamu eritagenda kuba lyangu. Tulikakkanyiza tutya nti bwe tuti. Okitegeera? So ne bayiiya kubanga tosobola kumbulira nti omuntu omukulu okeera ku makya nota reasoninga. Nkedde ku makya nkugambye nti akakiiko njagala ka art akalimu entertainment. Nti nzizeewo copyright gwe kennyini n'otalowooza lwaki ayogedde ku copyright n'ayogera ne kakiiko kano mu gavumenti eno mwekali nti tekaliimu gavumenti eno copyright law yayita nti teyayita. Byogezako kunyonyola byonna. Tonyonyolera bya mu gavumenti eno. Nedda. Onyonyolera ebintu bya gavumenti empya. Very well said. Yes. Nze siri mu gavumenti eno. Nze gavumenti gye ngenda okuweererezaamu ye ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli kimu nga kikyuse. Obukiiko obupya bugenda kufoomingibwawo ate nga bwetengeredde. Era ba artists gye muli yonna mbasuubiza copyright law nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu atudde mu ntebe egenda kusooka mu byasooka okulowoozaako. Ekyo nakyo kigenda kuba ku mwanjo. Naye n'omukulu nawulira yagibasuubiza Mwami Museveni yabasuubiza copyright. Kyamulema myaka 4 kati essaawa zino olw'okuba avaako. Omanyi bannayuganda babimanyiira. Bino byembadde nkugambwa kwotinga. N'ayogera kino yerungiye mu bantu. Kyakulema myaka 4 okaddiye tokyalaba na kulaba. Ate okikole kati. Toli mu kulimba bannayuganda n'okubawuddisa. Essaawa zino mbwa aba boda. Omanyi kati akimanya abavubuka bangi ate bali nnyo mu boda. Mbu yabajjako omusolo. Okitegeera? Naye omusolo ogwo gwe yabajjako ogwa pamiti goloza yaguteekawa. Oloza yagubajjirako ddala. Bwe ndowooza nti gwavirawo ddala. Omanyi Museveni oyo mugezi kati bwe yajjaako omusolo gwa wali gwa pamiti n'aguteeka wano mu spare parts. Spare parts ezo okuzigula eza piki anti za bbeeyi.
n'okusinga kyolowooza yagujje eno n'abawuddisa n'aguzze eno mu spray yagulwa n'abawuddisa nti bannange abaagala nnyo n'alyoka agugira aguyiwa ku gundi ku spare parts sales anti essaawa zino tezigulika era omwana piki yeefa n'atuula omwezi ng'akyasonda ssente ekitaaliwo. Yes. So n'olw'ensonga eyo gwe kyologezako kutegeeza kyekyo mu ngeri bw'etyo bannange soogerera mu gavumenti yammwe wabula ndi mu gavumenti ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu era akakiiko ke nayogera mu gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu aka art kagenda kubaayo ate nga keetengeredde tekali mu zijjendo kitegeera kalina okuba nga keetengeredde ng'abaana bamanyi bafunira wa bateekamu mmeka bayambiddwa batya. Yes. Okitegeera. So si kuba nti omwana azuuka ku makya n'agenda n'akola content we mu bugubi obungi ate gwe n'akuwa ssente omuyambi otya kale mu kutandikayo kola content we lwaki gwe oyagala ate akuwe nga gwe totaddeemu. Sectors ezisinga wano bazifandinga lwaki eya art ekyagaaniddwa ate nga nammwe mukimanyi nti Bannayuganda essaawa zino ekisinze n'okubakuumiramu eno gavumenti ya Museveni eno eyatabuka ye art. Okitegeera music oyo bamuwuliriza ne beerabira ebizibu nti abaana tebalina school fees abijjukira nkeera. Okitegeera oba oli wano ku ssimu waneeno okyakeberakebera nogwa ku nabbosa ku TikTok n'akusanyusaamu awo mawulana n'omugwako n'akusanyusaamu kaawo byobadde olowooza n'obirabiramuko sekendi ne balyoka baddira ssente obuwanana bw'ensimbi ne babuteeka mu bintu ebitagattako. Job creation neegana abaana ne basoma nga basomedde bwerere wabula investor agenda kuva ebweru nga nekyagenda okukola takiinaako idea bamufunire ssente bamufunire n'abantu abagenda omuyambako wabula nga abaana wano abasomye ndaffe tubalina abasobola okutuulamu ogwo omulimu ne bagukola very successful. Okitegeera so sente zoonoonekera mu bintu ebitatugattako ebitatugasa natugasa. Sente ezagundi ez'enguzi ne zifuuka sente oziwulira sente zisiiba zitambula baba balina kye baagala okuyisaawo bafunayo abantu baabwe onaalya biliyoni kino tukiyise omuntu omu ne bakuteekako biliyoni namba okubako nekiyisibwawo kyokka nga amalwaliro temuli ddagala bakugamba nti essaawa zino maka ga Museveni nti olunaku gamalawo sente mmeka tetutambuliranga mu kawumbi buwumbi bubiri okitegeera nezigwamu amaka ge gokka naye nga abantu bali mu byalo eyo lwakiri afuneko ku mpeke ya Panado naye nga naye eganye ne balyoka batwavuwaza wabula mu gavumenti ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu azzo tugamba nti bannange buli omu agenda kubeera ku kitundu kye akinyumire akigaggawalireko nga tekikwetaagisa kuva Mityana eyo mu byalo emaanyi ovuge weteekemu ezizogende ononye opportunities mu kibuga Kampala ogenda kuwangalira ku kyalo kwoli atogaggawalireko tulina factories wano naye lwaki ebintu biba bya bbeeyi nnyo ng'ogamba si ffe tubikola essaawa zino ffe twandibadde tugula kiro ya sukaali 50 n'okusoba nga tulina factories ezisuka mu ssaawa zino mu 5 z'amasannyalaze ganuma unity okuba ey'olukumi okitegeera naye ng'ate gaffe waneeno bagatemaka nti ne bagaguza ebweru era wano olaba nti gagenze wali gagenze kitegeeza bagatoolako eri ne bagabasuubuza so wano ffe ne tusigala nga tukirina naye nga kiri mu kifaananyi tukola amasannyalaze naye nga tukoma kubyogerako okitegeera. Okay. Kale gwe ng'omubaka olina manifesto era manifesto bw'oba ogino so gituyitiramuko of course nabyogeddeko ebimu naye munalegadde mu bulambulukufu mudakiika nga 2 obeko nebyokonako mu manifesto yo nga ojjeko biri byokonyeeko naye ebiralo bituyisizeemukko. Ekisookera ddala nze ng'omukulembeze bannamityana bantaddemu obwesige ku kifo ky'omubaka omukyala kitegeeza ngenda kuba nnyo ate nga nyimirira n'abakyala naye si be bokka wabula n'abavubuka ndi muvubuka n'abaami wendi naye essaawa zino manifesto yange si kyekikulu kubanga obukulembeze buno nga tebukyuse nange kennyini bwe naatwalayo ebiteeso byange kijja kuba kizibu nja kumala kuuta nnyo maviivi okubanga bampuliza
So manifesto yange saawa zone bwe nagibagamba ng'obukulembeze tebukyuse. Of course njirina. Naye kyenjagala okulwanako kulaba nga bategeera manifesto ya President of Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eyekibiina. Kubanga nze byenjagala obbakolera byange bya muntu ssekinnoomu. Naye ate bajjagganyirwamu nnyo ng'obukulembeze bukyuse. Kitegeeza manifesto y'ekibiina nabe bagasa ate ebayambira ddala nnyo. Ate egenda kwanguya emirimu. Nange kennyini obuweereza bwenjagala obbatuusako bujja kunnyanguyira. Naye mu gavumenti ya gundi mu gavumenti ya Museveni kijja kuba kizibu nnyo kubanga emikono gijja kuba misibe. Nze ndi wa opposition oli w'NRM. Oli alese ekiteeso kye amata betaaga ebyuma ebyongera okuba amata. Nze ndeese ekyange bannange eddwaliro ly'Emityana eddagala ttono. Bagenda kwangwa kuulizaani ani gwe bagenda okwanguwa okuddamu oli kubanga oli w'NRM nze ndi wa opposition. Naye ekigenda okukola amakulu kuba nti nze ankulira ate ye president wa Uganda. Kitegeeza tebajja na kuba na buzibu. Okitegeera buli kimu kye nnaayogerako kye nnaatwala eri omukulu ajja kikola bukozi. Okitegeera kubanga abagamba aliyo nga president ye president w'abantu, president wa Uganda. Okitegeera so essaawa zino njagala basooke bannyonnyoke manifesto ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eyange ngenda kugibawa amangu ddala nga maze okwewandiisa nja kugibawa n'eyange. Naye essaawa zino njagala bannyonnyoke manifesto ya President of Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okitegeera kyenjagala essaawa zino era nze ndi wano okuwanjagira abakulembeze yonna gye bali okwatira omumuli ate National Unity Platform. Omanyi President of Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde atambula roadmaps nezikyuka nga police ezikyusa. So waliwo ebyalo ebirekebweyo nga mutuufu roadmap ye yali alina oyitamu ebyo ebyalo naye ne babikyusa. So kati gwe ng'omukulembeze okoze otya okulaba nga manifesto eno ebiruubirirwa mu nsonyiwemu ebiruubirirwa bya gavumenti eno empya eya President Robert Kyagulanyi Ssentamu bituuse bitya ku muntu wa wansi eyo. Abantu baagala okuwagira president naye baagala n'okumanya birungi ki President Robert Kyagulanyi Ssentamu oba gavumenti ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu byezze nabyo. Okitegeera nti obwavu bususse mu bantu. Nti President of Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuyambako atya nti agenda kutondawo emirimu. Okitegeera nti abaana tebagenda kuddamu kusomera bwereere. Abaana tebagenda kuddamu kuwaŋŋanguka kuva mu ggwanga lyabwe mbu bagenda kunoonya mirimu. Tinga omwana asoma nga tasomedde bwereere n'amaliza okusoma ng'emirimu weegiri. Ng'emirimu weegiri. Amalwaliro eddagala terijja kubulangamu. N'ebifo ebirala lwakiri drone zijja kutambula nga zitambuza eddagala. Abantu bafune access ku mazzi amayonjo. Naye tuyina muno ennyanja mpitirivu. Naye lwaki abantu otuuka ku kitundu nga mu butuufu tewali na mazzi. Waliwo akaalo ke natuukako nga bagamba nti wano tutuma omwana ogenda ku luzzi akomawo oluvannyuma tumutuma ssaawa nga 10 n'emu ez'okumakya. Akomawo kiro nga tugenda kulya kyaggulo. Mbufunze nga wala nnyo kati ne weebuuza lwaki ku mazzi ge tulina muno wiring n'eyo mu byalo tetuuka. Naye nga tekumpi Mityana wano. Ate nga namwo tuyinamu era ennyanja. Okay. Waliwo ensonga gye banyina tutunulireko. Biki byogamba nti nze bino kubanga bingi byoyogeddeko. Biki byogamba nti nze bino bwe nyingira mu Parliament. Binasookaddeko okukolera bannamityana kubanga obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa Parliament kuba kubaga amateeka kuteesa mu Parliament okulondola emirimu gya gavumenti ate n'okusakira abantu be. N'okusitula ebiteeso byabwe n'ogenda ate n'obyanja ku floor ya Parliament. Weebale nnyo. Kati ze zimu ku nsonga ezo gw'otandikira ku ki? Ng'oyingidde omaze okulayira. Nga mmaze okulayira. Nze kyenjagala osuubiza bannamityana. Amangu ddala nga mmaze okulayira. Nga bwe ndagambye emabegako wali nti sijja na kwetaagisa kugamba nti Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe boolaba Mityana eddwaliro tulinayo limu. Ate eddwaliro eryo temuli ddagala. Nti kumujjukiza bujjukiza nti Mr. President eddagala Mityana ligenda likendeera.
batwongeremu kono na wano tulina mu kizibu wano na wano tutereezeemu nina amasomero gano ge bayita aga gavumenti Mr. President essomero munnange lyagwa eryetaaga bizimbe bipya kumujjukiza bujjukiza so bannamitiana basuubire obuweereza obulungi wansi wa gavumenti ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu nze sigenda basuubiza nti ngenda bakolera enguudo sinze nzikola okitegeera lwaki mbambalimba naye ojja kutuusa eddoboozi lyabwe enguudo zikolebwe ate ekisingira ddala obukulu mwe nammwe kumanya nti ekigenda okuyambako mukyala Nabbosa otutuusaako obuweereza obulungi kyekiriwa nti kukyusa bukulembeze buno naye ayanguyibwa otutuusaako obuweereza okitegeera nti essaawa zino eyo mu byalo eyo abaana basomera miti naye nga waliwo ssente ez'omuwoomusolo ezitambula wano na wali okitegeera nti kati ebyo mukyala Nabbosa newe yandibadde ayagala okuyambako wansi wa Muzeeyi Museveni oyo kiyinza okuba ekizibuzibu ajja kumala kuuta maviivi naye mumwanguyizeeko ng'omubaka gwe mwagala nti muyiwe gavumenti eriko tulonde President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Nabbosa atutuuseeko obuweereza bwe twagala okitege ebiteeso byaffe tubimutikke agenda abyanje ku floor ya parliament ate amala atuleetere Nabbosa atusakira atuleetere naye wansi wa bukulembeze bwa President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kimu kigenda kwanguyibwa saagala kuba binyonyola byonna kubanga mbanga abagambye manifesto yange ate nga sinnatuusa mbakuutira ku lw'obukulembeze obulungi n'obuweereza obulungi okitegeera tulonde President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes. Okay. Kale nga tumaliriza. Biki byewalagadde mu parliament yawo. Byewalagadde bikyuke nga tumaliriza. Mu dakiika ntono biki byewalagadde mu parliament yawo bigezeko kukyuka. Byogamba nti ddala mu butuufu kino. Ekisookera ddala age limit. Okitegeera. Nga president oba n'emyaka gyoga nti ono president akoma ku myaka bwegiti. Term limit. Term limit twali tubaddeko n'ey'emyaka 10 kati byavaawo baagala kutufiirako obufiizi okitegeera so ebyo byonna biveewo buno obukiiko buno obusiba butuyombye obutalina mugaso bwonna buyiike tulonde obukiiko obupya ate nga bwetengeredde obwo obukiiko bwombulwanako nnyo kubanga bukoze kyamaanyi nnyo kubanga buliwo ng'ebisiikirize tebuyambye bannayuganda obukiiko buyitirivu naye tebuyambye buliwo nga bifaananyi okitegeera so oba bwonna bugenda kubanga buyibwa okitegeera so ebintu bingi nnyo bye nandyagadde naye ekisingira ddala obukulu nze President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'anaatuula anti bannayuganda bagenda kulaba nga buli kimu kyekola bwekozi ne tubeeraawo nga n'omwana gwe sinnazaala aliko omusolo gwamuteekebwako gwe ssente z'alina okusasula zaataalyako oba nti bazibanja bazadde be wabula gavumenti eno yazeewola okitegeera so ebyo byonna bye twagala okulwanako obuli bw'enguzi obususse emisolo emingi ku bantu ebirime ng'omuntu ogenda n'olima naye ng'ebbeeyi eyo si kakiiko kano akabondo ka mwami Museveni si ke kabasalirawo ebbeeyi wabula akatale kaba kansi yonna okitegeera twagala kulwana tulabe nga akatale kansi yonna wabula si ka Museveni nti yazuuka n'agamba kasooli adde kanaana kati ndaba bagira nnyo addeko ku 15 awo twagala okuvaawo okutambulira katale ke kamu n'ekensi yonna si kuba nti be batusalirawo kyo twagala okimenyerawo ddala kale ensonga zeezo zetwogedde olunaku olwaleero ne Proscovia mukyala Nabbosa amanyiddwa nnyo nga Nabbosa so bitwogedde olunaku olwaleero tube tugezaako kuyitamu ebyo oba oliawo kubanga byagenda okulya bannamitiana bitubadde tuyitamuko n'okulaba butya bwayimiridde yeetegesa atya singa aba aweereddwa obuvunaanyizibwa oba singa n'aba aweereddwa akalulu mu kulonda kwa 2026 yeeteeseteesa atya so ebimu ku ebyo abyogedde eri bannamitiana tujja kugezaako n'okwongera okufuna abamu ku abo abeesimbyewo n'abamu ku babaka tungenda okutegeera ensonga zaabwe gweomuntu ali eyo omuntu otegeere omuntu biki byagenda okukolera yeeteeseteesa atya n'ebirala bifaanako bwe bityo simanyi oba naye obubaka bwonna bwe wali agadde mu dakiika ng'emu tumalirize njagala okwongera okubeebaza mwenna abakyekuumidde ku mbozi mu UG bannange mpozi okubakuutira
omulamwa gwa kujjako Museveni ebizibu byonna bye mulaba bye muyine ewaka eyo ng'otuula mu nyumba yo n'ogaana naye bannange n'embeera babagamba nti ekizibu si mwami Museveni naye abantu abamwetoolodde bakola nabo kyekizibu bamubuzaabuza bagamba okukola bino tebabikola n'ebintu bifaanako bwe bityo nga bagamba nti mwami Museveni si bwe buzibu wabula abantu babamwetoolodde bakola nabo emirimu kyekizibu kaakati omuti we guba gwavunda tosobola gutemako matabi nti oba kangutemeko amatabi osanga amapya bwe ganajja gunaatereera omuti gwonna gwonna olina gujjayo gwonna n'okanyuga eri so abali eyo abeetemwegumya bannange ekizibu mukimanyi okitegeera bwe tujjako oyo dictator Museveni okitegeera n'ababadde bamuliirako bonna abo simanyi abatalina mu gambe bino byalita obuzibu kyavuye nembana misango nadda byalita obuzibu mabege yo gamba nti mwami Museveni dictator ate si dictator omuntu ayeremeza mu buyinza tukuwe linnya ki ye gamba bamulonda teyeremezaamu bani abamulonda bani abamulonda banda Uganda wali amulonda so njagala bamulonda buli myaka 5 n'alayire kololaawo ne tuddamu ne tutambula tewali amulonda naye wano wennyini wenjagala ate okuwanjagira banna Uganda tugenda mu kalulu ak'okwekalakaasa omanyi bwe nabaddeyo ku interview oli n'agamba nti protest vote kitegeeza kutta kalulu butalonda nze ne mugamba protest vote yaffe tetwawukanye nnyo nammwe titugenda protest vote kitegeeza kwekalakaasa ffe tugenda kwekalakaasa tutya ffe tugenda kulonda akalulu kaffe tumale tukakuuma ate nga tuyise mu mateeka bo balowooza tetugenda yita mu mateeka baali balowooza nti tugenda gamba tetujja kulonda tumwe smooth landing tekijja kusoboka kyovula tukoola banna Uganda fenna tuyike tulonde n'abali eyo abatasobola mubayambeko fenna tulabe nga tulonda tusooke tumukubire mu kalulu kano tulonde mu bungi eyo step eggwe tudde kuyokka kuuma tovaawo kuddaka akalulu kookalekeranize ngenda kuuma kange akakani agenda okakuuma buli omu buvunaanyizibwa bwo okuuma akako akalulu ako veewaka nga weekyaye ogamba olw'ebizibu gavumenti ya Museveni bino byentuusizzaako ng'essaawa zino sandibadde mu mbeera gye ndimu kanonda akalulu kange n'obusungu obungi londa akalulu ko nga weekyaye omale okakuume teri agenda kukakuumira ate bwe tuvaawo tugenda kubanja buwanguzi bwaffe mu buli mbeera wali owozeeko omuntu ssente n'akudingisa bw'oba weekyaye ng'ogamba ssente zange nkomawo nazo kitegeeza okola buli kisoboka bannayuganda mwetegeke ng'omubanja tetujja kubalaga we tugenda kuyita naye mwetegeke okuggyayo obuwanguzi bwaffe mu buli mbeera njagala munyiige mwekyawe tugenda kubanja buwanguzi bwaffe people power our power twogera okusabira president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu akyatambuza manifesto yonna gy'atambulira tumusabire obukuumi era tukyetaagira ddala bannange ssente tusindike ssente ate namba baziteekayo ku kitebe oba oyinza ogenda ku pages zaffe eza National Unity Platform ne mutuwa ate ku buyambi kuba enjiri gye tutambuza yakununula ggwanga mu abaana bamwe bali eyagalira okitegeera si ba President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tumuterereza ggwanga yekka nga famire ye naffe kennyini tuli mu kwerwanako abaana baffe baleme tubuuza bibuuzo mwaliwa ng'eggwanga lyonooneka nga bye tubuuza bakadde baffe awangaale Ssaabasajja Kabaka tweyanziza sinza kwongerezaako awo nze Geoffrey Mayanja twagaliza kaseera akalungi weeraba